Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bannange protocol kanji kuume mwenna abali wano olw'obudde abava ku national ba regional kaadi chairman wa region eno ate ba district mwenna n'abakulu mwenna n'abaana baffe n'abantu b'ennyumba ya mukadde waffe Dr. Balonde. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Olunaku olwokuna nali nva Mbale nga ngenda Kampala ne mpita mu ddwaliro Ejjinja nenoonya Dr. Kusana Musanga ne mubuuzaako era n'asituka naye ng'aliko oxygen. Twayogera naye okumala ebbanga lya dakiika nga 20 era ku bigambo bye yali ayogera ne nzigyayo olupapula n'ekkalaamu ne mbiwandiika lwakuba Secretary General teyasobolayo kennyini kujja naye nze nabiwandiika naye nga si byammwe byaffe bya ofiisi. Naye nalaba muntu ng'agira ki ebigambo bye yayogera nga bye bisembayo n'anzigirayo x-ray bino ebifaananyi bya x-ray n'agamba Hajjati nti Sheikh Mulagi n'abindaga nze lay person atali musawo n'agamba nti amawuggwe ge galiko ekizibu bwe tulyamu x-ray ne ndaba nga yes side y'emu erimu ebituli ne mubuuza nti watesitinga COVID-19 n'agamba nti results tezinaba kuvaayo ne mugamba nti kyekibadde ekikulu ekyo kyetaaga kumanya aga nti ijja kuba bulungi. Ebyaddirira namusiibula mulombera edduwa ffenna ne tusabira wamu ne twawukana olwokuna n'oluwedde. N'olwekyo olwaleero bwe tuba nga tuli tuwerekera Dokita kintu kya nnaku nnyo nti obuntu bulaba bwe babadde muwulirako obwetowaze bwe tubadde tuwulira eyirimu yonna gye tubadde tumugajulwamu n'obuweereza n'obwesigwa n'amazima n'omukwano Dokita agenze nabyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusaba Allah amusaasire. Nalondebwa nga 12 Desemba mwaka ogw'2020 nina page yange ku Facebook nga 12 lwabadde lwa mukaaga saa nga 8 awo okutuusa naweereza ku Facebook kagambo kamu katono ka sentence abakasoma mwakasoma nagamba nti alhamdulillah obuvunaanyizibwa okuva mu 2020 Mungu ampangazza mazeemu emyaka 20 awamu n'ebizito ebibulimu naye oluvannyuma lw'essaawa emu basaawa ezo sitera kubanga ndi mutulo oluvannyuma lw'essaawa emu bantu nga 2.2 baali bamaze okugira kikufuna abamu nga barespondinze baanukula abavuma nga bavuma abasiima nga basiiba naye nga nze nsoma busomi ku nkomerero nenteekamu hadithi egamba nti nze mwogerere mwagala nze siina comment wabula nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Nabbi yatugamba nti omuntu akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero ayogera ekigambo nga kirungi bw'aba takirina asirike busirisi. Nagenda okulaba ate statement ezatandika zitandika okugira okukyuka abamu nga tebaddamu abamu nga babula. Kyengendedde mu bintu bino nti Dr. Abdulkadir Balonde twali naye ku IUIU nga mukama waffe tuli basomesa bwe yatuuka okujja Old Kampala y'omu ku bantu be twawangaala nabo mu bwesigwa nga kyakugambye nti ye kiba ye kyatamatidde n'omubuulira kyatakkiriza n'akireka naye nga tulaba abantu bangi be tuze tuyitamu mu biraba entalo ze tuze tuyitamu nga Supreme Council nga muziraba naye Dr. Abdulkadir Balonde n'abo be tukyali nabo be bamu ku bantu abatuusizza wano we tuli era tufiiriddwa nnyo. Allah amusaasire. General Assembly nga bali ne munne Alhaji Nadduli ono executive joint session n'enkiiko ezange abadde azibeeramu wadde nga teyali badde azibeeramu eza College of Sheikhs nettu ezange nga tutambula ffenna. N'olwekyo omuntu w'enkolagana bw'etyo omuntu alumirwa ajja kuba muzibu wakugira ki wakuzaawo. Tumwebaza okuwagira batoobe ne famire y'okubeera nti basoma kubanga ndaba PhDs weziri tubaagala muweereza obusiraamu buli yenna gwe bayita dokita muleme kutuula ku mabbali kunenya bunenya. Administration yange ekkiririza mu bantu abayivu okukola emirimu. Dr. Shoaib jangu amala okuloopa ono Shoaib Semwemba janguwa oyo yasomera mu university Riyadh gye twasomeramu n'asigalayo kati yafuna PhD naye atuulira mabega eyo mirundi mwingi nakugamba ssebo jangu oweereza obusiraamu kati Dr. Munno oyo avuddewo tujja kujja inshallah ye mukulu wa PAL ya Radio PAL of Africa
Nze ndowooza nti muveeyo muweereze obusiraamu, genda otuule naye weebale kujja. Be bantu be twenyumiririzaamu. N'olwekyo twetaaga abasomi mu administration yange okubeera nti bakulembera obusiraamu. Tetwagala muntu agira ki. Tulina Dr. Ziad wuuyo ali mu Supreme Council ng'owa Zaka, Dr. omulala wuuyo ye regional kaadi, si bwe kiri. Mu Western eriyo Dr. ani Irumba, ono naye PhD holder kaakati. Kati mwagala tukole ki bannange? Muveeyo muweereze obusiraamu. Nze oluvannyuma lw'emyaka 2 ebintu bye nayingira nga njagala bikolebwe mu Uganda Muslim Council, Allah yabinsaasira, byonna byatuukirira. Era ekyo nkyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange bano nabagambye nga tetunafuna mawulire gaani ga dokita. Nabaga nti tujja kukolayo omukolo, twebaze Mungu subhanahu wa ta'ala. Mbeeko n'ebirala byenja okwogera ku mukolo ogwo. Naye abamu ne bagamba toyogera ngamba nti nja kubikola. Twayagala abasiraamu beegatte, abasiraamu beegaffu. Empulunguse ezitagwa mu kinu teziyinza kuggwawo. Ne mu gavumenti yennyini eno erina n'emmundu beegatta bannayuganda. Kati abasiraamu oli basuubira ddi okubeera nti kimu. Abasiraamu okubeera nti beegasse kiri bakitegeeza kibuli teriiwo. Njagala mbabuulire twateesewo regional administration ku decentralizing of services kire ddala ku region. Era byensonga gye mbaddeko. Omuntu aleme kutunuulira nti obusiraamu olina kumala kubeera mufti, obusiraamu olina kutuula mu ntebe y'emu. Nedda, twagala obuweereza bubeere ku regional kaadi basse mu nkola. Ekyo kiyamba byonna ebyeta abasiraamu bye beetaaga. Ebiyimiriza Uganda Muslim Council ebiri kati headquarters bafuna omusaala, region tugikwatirako. Era we tugenda maaso awo tulina project ezijja okusustaininga regions insha Allahu taala, nga regions zonna ziyimirira obulungi. Tulina kuzimba regions ebitebe bibeere ddala nga by'amaanyi, birina ne semi autonomy, bikola emirimu gy'obusiraamu. Twetaaga abayivu muveeyo muweereze obusiraamu. Nebaza oyo Sheikh Hafiz Bukenyoyi awamu n'obugovu namugamba nti beera district card mu district esinga obuzito, nakkiriza. Naye Mungu akwatireko Kayunga. Mwena mbaagala muyingire mu Supreme Council mwenna, temugamba nti yamubajje wasoon tajja kubanga yaliki oba enkya si yajja okubeerawo. Naye kasa olwanyisa n'okkiriza abavumi ne baagala okwonoona abantu abakavuyo, nabagamba tetwetaaga mu Supreme Council. Beera ebweru obuve mu bajjenga bw'oyagala, but will not never get access to Uganda Muslim Council. Tetujja kukkiriza kubanga si bwe busiraamu. Kobeere sheekhe naye kasoova ku busiraamu ne bw'onoovuma otya ne bw'onooyogera otya, tetuyinza gamba nti ffe tetuli bannabyabufuzi. Tujja kumanya nti oyongedde kwonoona. Toyinza kukulembera busiraamu. Busiraamu bugamba ki? Gwe kyoyogera ogamba ki? Tosaana kubeera mukulembeze. COVID-19 ntuufu weeri. Neebaza abaana oli okwogera nti kitaffe afudde COVID-19. Kigambo ekikulu nnyo. Tufiiriddwa baseeka bangi, tufiiriddwa abasiraamu bangi, naye abantu imaani zaabula. Bagamba kuliko omussi, bamuwadde butwa, simanyi bamusse kubanga akola kino, bamusse. Lwaki tetuba bakkiriza? Ogera kwa Mungu lwaki tetukukkiriza? Twabalondodde ekizibu kya embeera ya Sheikh n'oyo chairman oyo abadde wansi, si bwe kirisewo. Ate njagala mbabuulire COVID-19 n'oli atokwagala kati mwangu nnyo okutuusaako obulabe. Mabega tebadde ngayo simanyi kutema, simanyi kulwana, simanyi kuba abantu masasi. COVID-19 is a good weapon. Tetukkiriza mugera kwa Mungu nti agezesa. Ekirwadde kino tukitutte nga kintu kya muzannyo ne tukinyooma. Allah kwe kujja n'amaanyi mangi n'agamba nti kaakati kambalaga obuyinza, huwa al-qahhar, kambalaga obuyinza. Yasookera Prime Minister wa Bungereza n'emukula ekigo, si kye naye yamutuukako ekya COVID-19. Lwaki bo tebagamba nti bamuwadde butwa? Trump yali azannya wa America naye teyakomayo. Kati mu Uganda mubadde muzannya. COVID tayinza kutta muntu wa wansi okuba wa ddalusi mmwe abanyooma. Ajja kukwata omuntu gwe mutasuubira nga mukadde waffe Dr. Abdulkadir Balonde banaye COVID wa ddala. Naye singa akutte Suleiman ku kaalo eyo nti abadde buuka ekifuba, abadde omusajja oyo abadde oba empewo eno yabadde, naye ono mukoze bulungi ogamba nti afudde COVID-19. Tuleke tusinziire okwo tugambe ti bannange COVID waali tulina kumwewala, si bya bufuzi. Mbebaza n'okubeera nti abaana mukkiriza ne tuziika leero. Enkola eri e Kampala ya kukozesa mirambo politics, si nkola ya busiraamu. Okwata emirambo ne tugiterekaawo kubanga tukolerako politics.
eyo sinkola y'abasiraamu evumirirwa era njogeredde wano mu bakodomi bange ebusoga manye emmanga buli kyoyogera kiba kibi ebola nti ebiseera ebimu nsirika si byabufuzi naye noteekawo mayiti n'otandika okukolerako politics twewale covid twewale corona emizigiti gye gisinza okubeera vulnerable mizigiti ba imaamu mutuyambe abasiraamu bwe bennyini mutuyambe mbeere basirikale kubanga obulamu bwammwe buli muntu abeere musirikale wa munne yambala masiki lwaki oyingidde mu muzigiti ate tolina kasaalo eswala etuuka wadde osaalidde awakaawo si sharuti nti eswala olina kugisaalira muzigiti erekwetuuke empeera ze zeeyongerako ng'ogenze mu muzigiti nejuzi wano twabadde mu lockdown nga tetusaala mu mizigiti era bwe twali tuggulayo emizigiti tugamba gavumenti etuggulirewo bannange abakulembeze b'e Kenya bankubira essimu ne bagamba mufuti ebigambo by'okuggulawo emizigiti bigendeko mpola kuba ffe tusaala mirundi 5 naye ekizibu kye twafunye wano ewaffe Kenya abasiraamu manyi bannaffe wano waliwo abagaaya n'ebiti tomugamba kigambo ng'aze okusaala tomugambako akuvuma naye mwaligenze mpola nolwekyo tugamba ba regional kaadi ba district kaadi b'amatwale ba imaamu n'abasiraamu mwe bennyini buli muntu abeere musirikale wa munne omuzigiti ogulabika nti gwagala kutta bantu guggalwe kumakya mbadde nkyeyalinza olukiiko lwa intelligence council ne bannange bonna bannaddiini tukkiriziganyizza nga luli bwe twakkiriziganya wiiki 2 ababega febe giri tutwale obuvunaanyizibwa obusomesa abantu baffe tuleme kulinda gavumenti kuba katutegedde covid akwata atya era tusobola tutya okumwewala nsigidde Dr. Kazimba Mugalu agende nga chairperson twagala okulonda okwemirembe twagala okulonda okwemikisa intelligence council ewereza obubaka era nebeera nti bateese emitwalo 50 ezo zivudde mu intelligence council Uganda Muslim Council yo ebyayeeko ebikoze era ekyabikola tejja kugira ki ebbaluwa mweri naye nze tusize obubaka nga intelligence council of Uganda maliza ebigambo byange nga mbategeeza nga Haji Walwi bw'ayogedde abantu abaagala okutufuga muleme kumala gawagira mubabuuze ebibuuzo mubabuuze muleme kumala gazina muleme kumala gabuuka fe abasiraamu batukoledde ki waliwo juzi wano yagamba nti mututeera abasibe baffe nti nja kubateera abasibe ekyo kiba baba batuwadde kinene nnyo kututeera abasibe abasinga twabakolako era abasinga bali bweru tukyasaba gavumenti etuteere bano bagundi ba Sheikh Wasigu abaleka nti bakyali mu confinement kuba tetulaba nsonga lwaki bakyabasiba naye ng'ebintu tutambuza mpola lwakuba tetubiranga nife abasiraamu oli atubuli ebyagenda okutuwa bana byabufuzi musaasire abantu bamwe obutakwatibwa kalwadde ka covid-19 nga bwe tuli wano ne tugamba nti bannaye mwenna buli agize wano ategeko masiki nawe mwe muyambe ku bawagizi bammwe bategeko masiki oba si ekyo mubawonye okubeera nti mwe mujja kufuga ate bo bwe bafa nga bakwata ekirwadde Allah asaasire mukadde waffe amuteeke mu kifo ekirungi bannaye mwenna mwebale kujja Allah abasulemu ekirungi Allah agumye abaana b'ennyumba n'afamire Allah abasaasire اللهم ربنا اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله اللهم ربنا آنس وحشته وارحم غربته يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم السلام عليكم